Imbenga emizimu gijjeeko amasannyalaze bannange. Bakungubazi bannange mwenna, bassebo ne bannyabo, abantu mwenna abavudde mu bitundu eby'enjawulo okujja wano ku mbaga y'omulongo Kato esembayo. Mukama mulungi obudde bwonna. Njogedde ekigambo Mukama mulungi ne musirika kuba mwina kye mumanyiddemu ekirala naye Mukama mulungi. Okwo okuboola kwe twagambye mu kujjewo. Kuba bwe nnyimira ne mundabamu ate ekirala kisobola okunyiiza. Ate bwe nkunyiigira bw'otanzigyako omukisa onzigyako ekisiraani. Bassebo ne bannyabo, amannya gange nze Namutebi Silivia. Mbadde mukwano gwa Kato okuva 2000. Tutambudde naye mu buli mbeera. Abantu abasinga buli muntu Kato bamwogeddeko ebirungi bingi. Naye nze ebirungi bye ntambudde ne Kato ndowooza bano baabe mu Kiibi be basobola obbijjulira ne bamedi Nsereko. Naye njagala kuggyayo obuntu nga buna mu nsi muno. Ekisookera ddala Kato Lubwama abadde musajja muganda. Ffenna tukiza nti abadde ki? Omusajja omuganda atalina ffumu mabega wa kitanda toli muganda. Omusajja omuganda atalina lubugo owuwo toli muki? Tulekerengawo okulowooza nti obuwangwa emisana tujja kulaga Bayibuli tubusinzenga ekiro tutya olw'okubanga bannaffe bajja kugaana otusabira. Kato Lubwama abadde yekkiririzaamu ng'omuntu. Kato Lubwama abadde amanye empewo ze ng'omuntu, si musango omuntu okumanya ki? Era nkakasa empewo na wano weeziri. Olunaamuteekayo nga zo zitandika omulimu gwago gwokola. Naye abantu abasinga mulinga abalowooza nti olw'okubeera ennyo n'eddiini ng'oyambadde ekyambalo nti kwe kuyita nti anaayita Mukama, Mukama y'anaayingira mu bwakabaka bw'omu ggulu. Tekisoboka. Bassebo ne bannyabo, Kato abadde musajja wa ddiini. Nga Maama Fiina bwe bantuma Silivia, ndi mukyala mu Katuliki, ate ndi mukyala Musamize, ndi n'Abasamize, nze akwira abasawo b'ekinaasi mu ggwanga. Seegaana mpewo zange, seegaana lubaale wange, sitiiranga misambwa gyonna nga Kato Lubwama bw'abadde. Naye nja kuwunzikola kuba batuwadde obudde butono. Bannaffe abaaganye otusabira. Nze ndowooza gye muli yonna muswadde, mwakaswala. Twafunye pasita, twafunye omusumba, twafunye Sebo pasita wange olwaliro nangidde mu butongole ne wemba nvudde wano ne nkutuka sebo nkwetaago gy'onsabire. Sebo pasita Bujjingo, taata pasita Bujjingo, naama wano nti ndaba pasita bange babiri mu nsi muno. Pasita wange Bujjingo ne pasita Bugembe. Bw'oba toliwo ng'oli bize Bugembe ng'ajjanga akikumamu essaala. Kubanga nze ndabye ate essanyu liyitiridde ne mwoyo atujjudde ng'abantu abo si be bazze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mbakakasa buli agala obuwangwa wabusigaleko tabutya. Ssaabasajja Kabaka wangaale. N'ekirala, nayiti oliwa, twawaayo amabugo gaffe wano. Nayiti oliwa, twawaayo amabugo. Deni era tugenda kuddamu twongere kubanga abaana bano bava wano balina okunywa amata, balina okweyagala, namwandu olina okuba ng'obudaabuda abaana. Katwongereyo obukadde 2 nga amabugo ku ssente ze twawaayo ssebo. Ekitiibwa ky'amaanyi tweyanziza n'ekimuli kya Maama Fiina mukitegeke, akiteekeko lumu. Mwami Charles James Nkubuge ensabo gye ogenda kwogera ku lwaba artist bonna mu ggwanga abattawu mwenna nsaba mujje wano akadde kano. Sabe Maama Fiina ategeka ekimuli. Maama Fiina ategeka ekimuli.
bagizanga entembe linantawo. Embuuzo yange ekyukamu katono. Mukama yeebazibwe. Nga temuddamu. Mukama yeebazibwe. Amannya Charles James Senkubuge nga kabula katambere pulezidenti wammwe. Nze nabitandika ebitambuza abantu akanagiddangi kaakati ate bwe mutenyweza bulungi baatisi bamaliridde entebe eyo. Ngenda kubeera unfair njogere nti bakaimbira drama actors ne Charles James Senkubuge bawaayo milioni 2. Lwaki ngambye nti ndi unfair? Kubanga buli artist ali wano yasonda naye ye talina kazindaalo tasobola kwogera. Bano bonna bwe mulaba basonda sente ne baziwaayo ku lwa muganda waffe Kato Lubwama. Kikyenziza okwogerako. Bakaimbira drama actors, Afri Talent, Diamond Assemble, Diamond Productions, the Ebonies, Theatricals, the Apps, Kayai Film Play, bonna abakyayogerera Kato Lubwama eyo nzize kubagamba Kato Lubwama ono gwe tuzze okuziika yali avuddeyo nga takyayagala bibiina ng'ayagala bannakatemba bonna wamu okutambulira awamu okukola enkyukakyuka mu Republic of Uganda. Engalo za Kato muzimuwe. Era njagala okukwatwala akakisa kano naye babali mangeri naliisa abaana bonna nga tutambudde eggwanga lino nga twagala okuzzaawo theatre ku ntiko, kubanga for a very long time theatre yebadde ku ntiko mu Republic of Uganda, nga tusazeewo okukolera under Theatrical Association Uganda. Kyekyo kyengenda okwogerako nga tukoze omuzanyo twatambula nali ŋŋaanye kubanga twasaba appointment ne batatuddamu. Kato Lubwama najjeeko ewange ekiro ssaawa 4 nakonkona ne mugamba kiki, naŋŋamba tugende tunoonye bekikwatako. Ne mugamba nze ndi presidential candidate sitambula nga tebampadde appointment. Naŋŋamba maybe tomanyi kyoli, tolina wenza tuuka ne bagamba ali munda nti Senkubuga zze ng'ali ne Kato Lubwama ne Philip Luswata ne batatugulira. Ne mugamba ayishiwa, n'agamba ddala ne tugenda. Gye twagenda olwatuuka Kapa ne batugamba mufuuse bagenyi ba gavumenti for full week nga tuteesa ku nsonga za theatre. Naye gwe twakyalira Jerusalem Sale n'agamba make yourselves relevant. Ne mugamba kyogamba tetuli relevant. N'agamba nedda, make yourselves more relevant. Mukole ekintu ekikyusa eggwanga lyonna. Ne tuyiiya omuzannyo guyitibwa Cease Fire. Bannange Cease Fire nga kigambo kirungi. Ffenna tujjudde obusungu olw'ekyaki yaganye okusaba Cease Fire. Mukikomyawo bwe mugamba lwaki mwasaze omusango ate nammwe nga musala Cease Fire. Tugenda kuzanya ebintu ebitukwatako. Naddala fire yennyini abantu abeekuba amasasi tujja boogerako. Nene ffe tubeera eyo waliwo ayogedde wano n'agamba buli asituka ne bamutema. Eyo nda Cease Fire. Twevuma, twejengulula, twemalamu ekitiibwa tekigwanidde. Njagala mpite bangi nnyo. Abazanyi Cease Fire bandibadde bajja wano ne bambugiriza nga tugenda okuteekayo ekimuli. Tubagamba omuzannyo gwa Kato Lubwama gwe twatandika ne Philip Luswata nga tuli away from Kampala gukyagenda mu maaso. Tugenda batuukirira mugule ettebe ezo. Papasi yago omukyala owa DP DP oye nange ndi wa DP DP oye omukyala wa DP agambye tusobola okukola ssente. Omuzannyo guno gwa kuzuukusa theatre tugutambuza Uganda yonna tulabe nga abantu bazuukuka batandika okuddamu theatre ebirala byonna tujja byekolera. Naye tetujja kuva ku ssente za gavumenti kubanga naffe tuwa omusolo nga bwezimba obutale across the country. We need entertainment. Tubadde tutambula ne Kato Lubwama n'agamba buli wetutuuka poliisi eriruddawa nga weeri, eddwaliro liriruddawa nga weeri, theatre eruwa wano tewali theatre.
ne bw'oba abantu bagenda kusibwa, abantu babeera bagenda kusoma, abantu beetaaga to be entertained. Ate theatre ye yardstick ya society, theatre ye mirror, theatre bw'esirika abantu nga bagenda beejeeguula ebbanga lino lyonna nga Kato afudde. Mbadde mpulira ab'amagezi, abagezigezi n'ab'olugezigezi nga bonna boogera. Tubagamba ekigambo kimu kyokka, tugende mu mutima gwa Kato Lubwama. Tunula butunuza bitwetoolodde wano olabe nga nuupu ziri umbrella za nuupu, okutimba kwa DP, aba movement batuuse ne babakubira mu ngalo. That is Kato Lubwama, ono gwe tuzze okuziika. Abatala kyali wa DP, takyali wa nuupu, anga Munnayuganda ayagala ba artists bonna bakolere wamu, tukole ekintu ekitwala mu maaso. Tulayira Paul Kato Lubwama, tulayira nti weebale, kubanga bwe twali tutandika ebintu bino tuvuga emmotoka yajja n'omwana oyo Conrad neŋŋamba nga tugenda mu meeting n'abanene sipiika abayise ng'ajja ne Conrad. Emirundi mingi nga neŋŋamba ne Conrad gwe tutwala mu banene bano oba mugambe ateme kuyingira, ng'omutima guŋŋamba waliwo ensonga, yingira ne Conrad. Conrad abanene bonna bamumanyi by name. Kati Kato Lubwama emirandira gye amaze okugisiga. Tukugamba tugenda kuwa amagezi mangi nnyo kubanga tugera we are the creatives. Nkuwa amagezi ga bwerere byonna biwulirize, but at that age oyinza okwesalirawo n'okola n'ogenda mu maaso. Ffe twatandika okuwandika nga tuli myaka egyo. Senga nali nkoze Luganda nali ngenda kubuuzibwa akatabu kange Omunaala mu siniya ey'omukaaga, kubanga baakateekawo nga nkyali student naye ate nga tukoze Luganda. You start early n'ogenda mu maaso, kisoboka weebale mumagamaga simulaba watambudemu. Conrad tukugamba tujja kubeera naawe, ate wandiika dadi abadde ne contrast nyingi zigende mu maaso. Ezo eziri ku Star Times, eziri ku GoTV, eziri ku DSTV sizimanyi, manyeemu yokka eri sponsored by Uganda Development Fund. Tujja gifiirako era family eri part of it without fear or favor. Mukama abampeera omukisa. Tubadde tusaba tuseeke ebimuli. Tubadde tusaba uno yaba tukulembera mu kayimba. Sanyu lyokanga tuyimba, tetugenda kugula nate, tulibenda yo nafe mu bulamu obutagwawo. Kulaba Ebons ow'ekitiibwa Katende tuwaddeyo amabugo ga $1,000,000. Kitalo nnyo ekya muganda waffe. Weebale nnyo, weebale ddala. Ne Ebonize eteekeko ekimuli lumu. Njagala okwaniriza Lord Mayor. Sebo tukwaniriza weebale nnyo, weebale ddala kujja Lord Mayor Lukwago. Njagala okwaniriza Honorable Semuju. Honorable Munyagwa jangu oyogere ku kiyaayo. Musajja ono Honorable Munyagwa ono abadde mukwano nnyo bw'okuva ku nsereko ne Kato ozzaako Munyagwa ono. Mayor Mathias Walukago w'Ekyengera nawe tusanyusa okulaba. Neyanza nnyo mukulu wange Abbe Mukiibi, Sebo Lord Mayor, ababaka ba Parliament abali wano, Maama waffe Anne n'abaana baffe nga bakulembeddwa mu Conrad ne bakungubazi bannange mwenna. Amannya ge gonze Munyagwa Mubaraka omugaati gwa bata. Omugenzi yagenze okufa nga ndi ku University of Understanding Ekigo. Naye njagala kuyita mu bufunze kubanga ndi stressed mwaka nyina muka stress. Namanya Kato Lubwama ng'ali mu DP nga nange nkyali wa DP ne saamusemberera. Nenziramu okubanga asemberera Kato Lubwama namusemberera tuli mu Parliament. Bwe nasemberera Kato Lubwama ne ndaba omuntu kunze ng'ali God sent
nga Kato Olwokusabila akola byenjagala. One nga tatwala bulamu seriously. Kato Olwokusabila nga tomusanga nga yeesibye mitaafu. No. Kato Olwokusabila nga ali humorous. Kato Olwokusabila nga tayina nkwe nga ali dependable. Kato Olwokusabila oyogera naye essaawa zino ne mugenda enkeera w'omusanga ku kyemwakkaanyiza. Ekyo ekintu mu bantu abayivu kibulamu nnyo. Kato Olwokusabila ng'ekiri ku mutima akigamba. Kato Olwokusabila nja kuyita mu bufunze kubanga wali essomero sijja kwogera mumanyi ekyaguddeyo. Muwala wange bategedde nti Anko Kato afudde n'afeintinga n'aseerera mu kinaabiro n'akubawo omutwe neera ali mu ddwaliro erimu. Kato Olwokusabila abadde tava wange. Naye kenzijukiramu ku yidi, twali ku yidi n'angamba munyago omanyi ngenda kuddamu mbeere MP. Ne mugamba ate otya abalonzi obavumavumamu akatonotono abaki obagiraagira. N'angamba sigenda kuyita mu bano balonzi bangi ngenda kuyita mu balema. Ne mugamba oli mulema. N'angamba nnyina obukodi obu nja kubagamba amaaso gange gaalemala. Bwe banaagaana ekyamaaso mbagamba amatu. So oye Kato Olwokusabila badde so humorous. Nze nga nsanyusa nga nze mwagala nnyo. Neera nze mbabuulira Kato abadde muntu mulungi lwakuba mpozi nga tomumanyi. Ekizibu kyabadde ayinamu ekitonotono ng'ayinamu ku mpaka nga bw'akyalewo awambawo. Ajewo na empaka nga zimulinga mpaka naddala nze buli ddakiika abadde anzijukiza nti ndi musiru. Munyago oli musiru. Namuga kati wemba ndi musiru lwaki odde ewange. N'agamba nti Katonda yankuba omuggo n'ampa mukwano gwange omusiru sira. So ye Kato Olwokusabila saagala ebimu mbitwale babadde ayogerako ye bw'atyo. Kato bw'abadde. Nze njagala okubategeeza bannaayi. Omuntu yenna agamba nti Kato Olwokusabila tabadde God fearing ugenda weenenye eri Katonda. Kato Olwokusabila abadde God fearing naye nga ye ebintu ebimu ayina bw'abisaakanyizaamu n'abisussa. Waliwo ennyumba eri ewaka ewuwe munzikirize njogereko. Nze nagendayo nenjagala ogenda for short call. Mba nkyama nti nagamba gwe toyiteyo waliyo amaanyi mangi deno. Nimugamba amaanyi naga tozannyira wano tozannyira oladde oyinza n'okukubira wano ndeetera ebizibu. Kati we namukwata obulungi nga yaterekamu manya mbugo za jjajjawe manya Abubakari Sserwalunnyo manya yaterekamu manya engabo Sserwalunnyo yali mujungute. Bana bali n'embogo mbwe engabo yeri omwo manya effumu liri omwo olubugo lulyo. So Kato obo badde tomumanyi naye nga abanaddiini mbasaba tubassaamu ekitiibwa olumu mutwebuuzeeko. Abantu bano mwe bemula abayina ffe abaabwe ekituluma. Kanso Nsibambi wansomesa amateeka oli wano. Lord Mayor Lukwago oli munamateeka omukuukutivu. Silver Kyagulanyi ali awo kanso Nsereko ali awo. Mugimanyi principle ya natural justice eri very clear. Awud arutaram part-time. Tosalira muntu musango nga tonnawuliriza bimukwatako. Tocha just with a sweeping statement tatugenda musabira oyo ali ati oyo banaitwa ndi munyivu saagala kubalimba swanoid naye tusaba bikomerero nga bamuziise kubanga when you attack him we shall attack you kubanga muntu waffe kituluma. Nze njagala kuba washwa mbasaba sijja kufukamira mbasaba bambi Katale sezadde to nebaza Honorable Muyingo nebaza abalala. Katale sezadde bana tetukiriza abaana ba Kato okwonooneka. Neera nze nyina mukyala wange kanso zaalwanga ali awo fenga famire tugenda kulindamu ennaku nganya dusty bwese tolinga tugende tusinkane mami Ann tulabe nga fenga famire kiche tuyina kuba ffe tubadde close nnyo. Nze kyange sinza kiyita mabugo oba ki neyanza nnyo banayi neyanzege Ssaabasajja Kabaka Bangale ne Nnabagereka agerekera Obuganda.